awali amanya ga King Sheebah gajjeewo ngenda tugateekawo Alien Queen. Okatege. Alright, nga we mulabye ebya King Sheebah si birungi. Omukunja tasera amuzizaako omuwala omulala Alien Queen wamu n'abalala. Details yonna mbirina mu maaso awo n'ensonga lwaki basazeewo okureplacinga King Sheebah birina nga bweli enkola fano kwanda boyugi ka video mbadde nsaba okampeleka like kamenga kasoltambula katuukiri omuntu yenna yandiyagadde kumanya kweno information naddala aba team King Sheebah ya kozi zino ensonga nkulu nnyo era ziyinza okuleeta amaziga mu biseera by'emaaso. Mumanyi by'embaga, mumanyi biki ennyimba King Sheebah wabula kati saawa zino tujja kuba kibi video kampeleka like ebirengesa otambula tukiri omuntu yenna ddala nga we mbagambye abaana ba King Sheebah team King Sheebah kale Hajimiti wali nnyo akujukiza go wena alina ebizibu namba eri awo esembayo 15 mu kabokisi kaawo kaliko Hajimiti omulombe w'edduwa mu inboxing ajja kuba kulombera edduwa ebizibu birebe nga biterera lwa ufuna visa biki mu inboxing tohesitatinga okumulumba mu inbox kale katuyongereyo n'amawulire gaffe ga leero. Omukunja tasera lwasazeewo okuzaako omuyimbi omulala wali muganjano mukimanyi bulungi kino King Sheebah bali bamutwala muganda we tebamutwala wa muganda we yamulonda mukulu mujjukira bulungi kino King Sheebah yadduka ewaka kamajjukirizeeyo ka story yadduka ewaka omuganda we namulaba ng'abonaabona ku street cause mukunja ye yali agamba kino amukooye era nga King Sheebah tagenda kuddamu munoonya buli wamunoonya nagenda n'amugjayo n'amuleeta incidents zaddangamu era nga King Sheebah kola kyadduka kati yali asazeewo nga gamba kino tagenda kola ki kuddamu omunoonya muganda we yakiraba muganda we pastor mwena mumanyi Americana n'asalawo n'agamba kino King Sheebah kale n'asalawo bwe bagamba mbu n'asalawo ajje King Sheebah ku street era yamugjayo mujjukira bulungi saga ezaali awo mukunja tasera biki okufuna eddagala lya King Sheebah biki naye bamala ne bafuna ki eddagala pastor omululu okuvaayo King Sheebah oyo mulenzi pastor ne YouTube omugwesigenda okuwa platform wano kwanda boyugi yavaayo ne bamutwala ewa Hajjati Kalodo mwena mumujjukira bulungi kino yasalawo bagenda kulombera King Sheebah edduwa ya Hajjati Kalodo sikiwa nti yakola kozi ekiro kyennyini bamugjayo King Sheebah yasobola okudduka yaddamu n'adduka olunaku lwe bamutwala Hajjati Kalodo mujjukira video ewa yali Viki exclusive mention yali Viki exclusive mujjukira bulungi kino yasobola okuvaayo n'addukira n'addayo ku street bamulabako mu kitolo Entebbe abamanyiyo muba musobola okunjulira mukunja tasera bwe bamusiba King Sheebah yajja mukomera si mulundi gumu si gwakuusa ebiri yajja n'akaaba amazina gamba mukunja we bamutendooza baaliwo mwalaba Love Mercy yajja n'amutunuulira naye Love Mercy kyasobola okufuna ki ekisa okutaaki mukunja tasera owa King Sheebah cause King Sheebah yagamba kino yabiredde mukunja atasera wavaayo mukomera ye waali asobola okufumba ne babeera abakazi banna oba bataano okitegeera mukunja yasazeewo n'agamba kino King Sheebah agenda mukuba embaga ndowooza mwalabye ebya gawuni tetumanyi oba bali serious but we are yet to confirm tugenda bamukunja tasera tubeere nga tumubuuza kiki ekituufu kozi twagala kumanya byakusaaga nga full figure we yavuddeyo n'ayogera oba kozi team King Sheebah bo bagambe mbu bakooye mukunja okuzanyira nakwani ku Sheebah bagala bagenda mukuba embaga eyaddala si bya video shoot okitegeera ekintu ekyo n'ekirala mbadde nkyabanyonyola kati omukunja tasera yasabye King Sheebah ndowooza King Sheebah bamulemedde mukozi siraba King Sheebah wajja kozi yandibadde awo nga yegeza muzigawuni biki omukunja tasera n'asalawo areplacinge King Sheebah we bagamba mbu mu video ndowooza mwagirabe ng'atandika nga mukunja tasera Alien Queen mu studio bakola oluyimba kati bagala kola replacement ya King Sheebah babeere nga baliplacinga King Sheebah n'omuwene Alien Queen kati njagala kumanya eri bawagizi ba mukunja tasera ne King Sheebah mukunja tasera akole replacement ya King Sheebah ne Alien Queen oba anoonye King Sheebah baddemu bakube endungu bantu aba babiri kozi eno platform twasalawo okugiwa eri basubscribers baayo bimemwogera byetukola tugenda tubuuze King mukunja tasera ebyaddala oyagala mu Alien Queen oba oyagala King Sheebah ng'ateredde ng'ali muganjano mukitegeera ekintu ekyo nga nyongera obbajjukiza gwe wenna nga olina bizinesi yo ng'oyagala kulanga naffe ku channel yaffe namba yaffe eri 07514871151 ku inboxing ku WhatsApp wokka tubeere nga tusobola okuddamu obeere ng'olangirira naffe wano kwanda boyugi ku muwendo mutonotono kambateeremu akayimba ka Alien Queen n'omukunja tasera mbeere nga nkomawo n'ebirala
awali erinya awali amanya ga King Sheebah gajjeewo ngenda tugateekawo Alien Queen. Okategedde? Ntandikirawo Yeah. Kati tuyingidde ekibuga kiwambe mu bagamba banna bayingidde. Kanze mu kusookera ddala. Kati tuyingidde ekibuga kiwambe mu bagamba banna bayingidde. Erinnya lya King Sheebah lye lirino vaamu. Ekibuga kiwambe mu bagamba bana bayingidde kuba kunyama sase mu kyemba King Sheebah kwata kutte. Kati kiri bwe kinaba sase mu kyemba Alien Queen kwata ku trigger. Kati tuyingidde ekibuga kiwambe mu bagamba bana bayingidde. Ono nga akwata mangu. Kano nga kali sharp. Wali emitwe gyengege ng'oli kato. Kozi wava mu ggulu wagwa bugwengo okuzi. Yagwa na kiro nga teri amulabye. Wagwa kiro nga teri akulabye. In a new combination, Alien Queen ali. In a new combination, Alien Queen ali wamu n'omukunja. In a new combination, Alien Queen. Wamu n'omukunja. Okay, we go so. In a new combination, Alien Queen ali n'omukunja. Alien Queen wamu n'omukunja. Alien Queen ngali n'omukunja. Ulira kasera kambalu tugenda basale mbalu tubanike mu kasana kundi jaye ekikalu. Timu kijambiya terikirita tukozesa kamba kalube bakunyama. Ulira kasera kambalu tugenda basale mbalu tubanike mu kasana kundi jaye ekikalu. Boom! In a new combination, Alien Queen ngali n'omukunja. Kati tuyingidde ekibuga kiwambe mu bagamba banna bayingidde. Mubagambe titujja temukowa muwanika fulaba tujja. Akataba bitujja ali mu katebe kave mu tujja. Kati tuyingidde ekibuga kiwambe mu bagamba banna bayingidde. Tukuba kunyama. Sase mu kyemba Alien Queen kwata kutte. Kasera kambalu tugenda basale mbalu tubanike mu kasana kundi jaye ekikalu. Timu kijambiya terikirita tukozesa kamba kalube ekikutambazi. Okujja kwa sitaani. Enayogera. Ejja kwogera. Okay, thank you so much. Encha video shoot tugenda batu shooting nga tuli mu kubo tujja. Machindi ku Ganjani Ame. We loving you so much bachali bafe.